Yes, Michael check 1 2. Yes, nkulamusizaako nnyo kansubire nti nno ebintu bitambula bulungi nnyo ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. We bwazibidde olunaku olw'eggulo ng'amaka g'omukyala Mariam Matembe gabadde gamaze okuba nga gasalwako n'ab'ebyokwerinda ne bagenda mu maaso n'okugakolako raid gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza gy'otaabadde. Lipooti yalandinze ku mmeeza y'omukyala Mariam Matembe ng'eraga nti nno aba security ab'ebyokwerinda bakoze operation ku lunaku olwokusatu ne basalako amaka ge. Jjukira nti nno ono former ethics and integrity minister Mariam Matembe era gagenze maaso n'okukondakitinga nti lipooti eraga nti bano we bagenze maaso n'okusalako amaka g'omukyala ono bamazeyo essaawa eziwera nga tebannavaayo era baavuddeyo n'ennamba ya electronic devices ewerako era ng'ensonga yabadde batutteyo tennaba kubeera ng'emanyikibwa tennaba kubeera ng'erikkiriya naye wabula gwe ky'oba omanya olunaku lwe bwagenze ozibira olw'eggulo ng'amaka g'omukyalo ono Mariam Matembe gasaliddwako ab'ebyokwerinda nga bakutte emigemerawala. Wabula njagala nkujjukize nti ennaku zino omukyalo ono Mariam Matembe abadde ali so critical ku gavumenti naddala ebigenda mu maaso gavumenti byegenda mu maaso n'okubeera ng'ewamba abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakozesa mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni Muhoozi Kainerugaba. Kakati kino ekintu kyali so attached ku Mariam Matembe nga ye former ethics and integrity minister agamba ffe twaleeta Museveni mu buyinza ffe tukuumidde eno gavumenti mu buyinza naye ebbanga lye tugikuumidde mu buyinza mwami Yoweri Kaguta Museveni bino byayagala okuba nga atusasulamu n'agenda n'abagamba nti temumutiisatiisa era tajja kuba nga akangibwa. Ebyo bye byali ebigambo by'omukyalo ono Mariam Matembe. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza gwatanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko naawe obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update Civic. Kakati embeera wetyo yabadde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye n'okutuusa kati tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka baani bennyini abadde basazeeko amaka g'omukyalo ono yebadde baagala ki kyadde banoonyeeyo. Wabula bino wammanga bye byabaddeyo era Mariam Matembe omukyalo ono ali so critical vocalist mu byobufuzi ate eryantama ate etiiririra yakikonfaminze nti nno ab'ebyokwerinda bakoze operation naye operation bagikoledde nga ye ali ku ssimu yabadde ku phone interview ng'agamba nti we bagenzedde mu maaso n'okusalako amaka gange security eyagenze otuukayo nze saabaddeyo saabadde mu maka gange nabadde nnyina gye njolekedde oba oliawo kyekyantaasizza. Jjukira ennaku zino ab'ebyokwerinda beegumiridde omuze gw'okuraidinga amaka g'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti naabo kennyini abali mu gavumenti abatabakkiririzaamu. Tujjukire bulungi nnyo wano Erias Lukwago amaka ge gaasalwako bubi nnyo. Tulaba amaka ga Erias Lukwago nga gasaliddwako ab'ebyokwerinda olunalo twalumanya era twagenda okuwulira nga Erias Lukwago yamazeemu dda bamusu baamututte dda. So bano tebakulinda kweteekateeka bakwata anawea naye Mariam Matembe baasanze amoga era bagenze otuukayo mu kakodyo ke batera okukwatiramu banne ye teyasobodde kubeera nga akwatibwa. Lipooti nkugambye yatuuse ku mmeeza ngeraga nti olunaku lwabadde lwakusatu omukyala ono yagenze mu maaso n'okubeera nga asalibwako abatateegerekese mu maka ge ne bagenda mu maaso n'okusaakinga era ebintu bingi bye baatutte omwabadde electronic device kiki bazaagaza nandi bano badde banoonya byama nga balowooza omukyalo ono yandibanga ebyama abikukuma eyo. Era nga bulijjo tulaba nga wano Lord Mayor Erias Lukwago agenda mu maaso n'okuba nga asalwako. Mu kaseera ke kamu Nalongo Anita Monge yali amaze okuba nga asalwako. Ono yali wa munda nnyo. Twebuuza bannayuganda basigadde at stake era bali frustrated kubanga kino kidevelopinzeewo fear ne mistrust eri mu ggwanga. Beebuuza ki ekigenda mu maaso. Kati wuuyo twawuliddeko
nti batagetinze leader of opposition Joel Ssenyonyi saako n'abaddeko Honorable Ssemujju Nganda owa Kira municipality naye saa yonna bebamu kubadda ku list abagenda okuba nga banonwako. Eggwanga lyebuuza kiki ekigenda mu maaso. Matembe yakonfaminze n'agamba nti bwe baatuukiddewo nze sabadde waka, ekitegeeza yakakasizza nti bano ab'ebyokwerinda basazeeko amakaage. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza. Okusinziira ku former minister caretaker ya informinze yamutegeezezza nti bwe babadde bakola operative zaabwe nga baakayingirawo mu makaago zabadde ssaawa 4 ez'okumakya ne batandika okusaakinga premises ne bawamba obwa electronic gadgets, bawambye bu electronic gadgets bonna bwe basanzeewo ne babutwala. Tetumanyi kigendererwa kyabwe kibeera ki mu kaseera we basaliddeko omukyalo ono era nga bye basazeeko amaka g'Erias Lukwago omuloodi. Nagambye embeera ya bunkenke yeno embeera etawumya nnakabululu, teri ali seefu mu nsonga eno. Ekyo kye njagala okutegeeza ng'omukwano gwange mpuliriza. Kakati omukyala newankubadde ye yasaliddwako, twogera ku mukyala ani? Twogera ku Mariam Matembe. Olowooza ani ayinza okuba nga yakoze ekikolwa kino? Bamugambye bwabadde zibukumiikiriza okwera ssaawa 4 bano baadde bamaze okuba nga bayabula era ne batusalako promises ng'enkola zaabwe zitera okubeera, ne beetooloola ne bamenya ne bayingira ne basaakinga ne beejaga nga be baana baliwo wali. Era kigambibwa nti electronic gadgets zonna zibasanzeewo baadde bamaze okuba nga banazo bazeebigika nga bazitwala. Wuliriza. Kakati nno caretaker agamba era ya informinze ng'agamba security operative okuyingirawo mu maka guno zabadde ssaawa 4 ez'okumakya. Naye Maria Matembe agamba mu kubulawo kwe basaakinze ennyumba ne batwala several electronic devices era ng'agamba nkyagezaako nnyo okwestablishinga omugaso gwabwe ne papasi y'operation yaabwe gye baakoze. Ki kye babadde baagala era ki kye babadde banoonya? Matembe abuuza nti nkyagezaako kunoonyereza ku ki kye badde baagaza amaka gange, ki kye badde banoonya mu maka gange, ki ddala ekyabadde kibaleese, what was their main purpose of raiding? Matembe agenda maaso n'okwebuuza ebibuuzo bino wammanga. Ki kye badde banoonya kye badde tasobola kunsaba nze ne mbawa? Era Maria Matembe yayongeddeko ng'agamba nti ababadde ku residence balipootinze nti waliwo operatives forced abagenze maaso n'okufoosinga okuyingira properties era ne bagenda maaso n'okusaakinga n'okuwambamu ebintu. Era nga bakakasizza nti zino zabadde ssaawa 4 bano bye bayingiriddewo ez'okumakya. Era ng'agamba caretaker yaŋŋambye nti baafoosinze okuyingira munda era bamenye enzigi ezimu eziyingira munda era baalese several items. Era ng'agamba nkyagezaako kulaba era nkyagezaako nakwestablishinga ki kye badde batagetinga, what was their intention. Tension yaabwe yabadde yakumpamba nga bale badde babakola oba nkyagezaako kinoonyereza ne kabatande kabeetantale kabatande bakole ensobi eyo. Oyo nno omukyala Maria Matembe yagenda maaso n'okuba nga awanda obuwuka. Research eno yalipootingiddwa nga wayiseewo essaawa eziwerako era nga operative bamaze okuexamininga parties ezisinga mu maka g'omukyalo ono nga tebannaba kubeera nga batwala devices ze baawambye, basoose kwetoolwa kifo ne basaakinga buli kimu. Era kigambibwa nti bagenze okuvaawo ku ekawungeezi kw'olwokusatu bwe bannyusa okusaakinga kuno era kisigadde kiri anikiriya nti item ki ze baatutte.
era nti operative bano balina ekintu ne kimwe kyadde kirinkinga ku investigation eno gye badde bagenda mu maaso n'okukola. Naye gwe ky'oba omanya nti raid eno yakoleddwa ku mukyalo ono Maria Matembe edrowinzeewo tension olw'ensonga nti nno egenza okugwawo nga tension yongera mu maaso n'okuincreasinga eri abafuzi abagenda mu maaso n'okuvuganya gavumenti. Era kirabika nti abakulembeze abali ku ludda olw'opposition bandibanga bali mu lutalo n'ab'ebyokwerinda nga tebamanyi, kubanga tulaba bato y'okuraidinga y'okuwamba y'okukola biki. Katwebuuza ani ali emabega wa kino, era General Muhoozi Kainerugaba yali emabega wa kino lwaki? Nkugambye emabega kaawo omukyalo ono abadde vocalist nnyo, era kigambibwa kati ba security operatives batandise okutagetinga ba government critics, abantu bonna bagenda maaso n'okucriticizinga ku gavumenti mu kaseera kano. Tetumanyi waaki etidde nnyo olw'ensonga nti obuyinza bugenda maaso n'okubeera nga bukyusibwa. Tugambe oba bino byonna byonna diversion nga waliwo akaseera ak'okuwaanyisiganya obuyinza. Ani ali mu ntebe y'obukulembeze essaawa zino? Wabula njagala okujjukiza nti gye buvuddeko Maria Matembe abadde omu ku abo ku nnamba eza public figures abadde bagenda mu maaso n'okwogera nga boogera ku national political issues. Okwo kussa ne detention eri ba opposition politician omuli Dr. Kizza Besigye, Erias Lukwago, era n'akowoola public okwadressinga constitutional saako ne legal procedures okuhandolinga political cases zino kubanga gavumenti zigiremye. Yali agamba mwetaaga abantu bannansi bannayuganda mu interviewing ensonga eno mugyekwatire kuba gavumenti egiremye, mugenda kuwambibwa omu ku omu nga temumanyi, mugenda kubeera nga nkoko basowolayo omu ku omu, temwebuuza oli bamutwala ku ki. Era former minister Maria Matembe tujjukira bulungi nnyo abadde associatinga nnyo ne Winnie Byanyima, gye buvuddeko we yamwebaza okuyimirirawo wamu naye ne famire ye oluvannyuma lwa Besigye okuba nga amaze okubeera ng'ateebwa mu nkomyo. Era veteran politician era nga advocates nnyo ku bikwatagana n'eddembe ly'obuntu. Ono omukyala y'omu ku yagetinga involved mu constitutional reforms process yalimu nga zibagibwa Maria Matembe, era abadde close nnyo ne President Yoweri Kaguta Museveni, era yasavinga nga Minister for Ethics and Integrity. Era ebintu ebimu byasinga okunenya mwami Yoweri Kaguta Museveni kwe kubanga yamubeererawo n'okubaga amateeka, era ne bali bagenda mu maaso n'okubeera nga bakaayana ku nsonga y'okukyusa term limits. Yali musaale nnyo kubaaguguba ng'agamba Museveni takwata ku term limits. Kino kigenda mufuukira ekizibu era kijja na kutta reputation ye, era ne legacy ye ajja kuba amaze okuba ng'agisimirako ettaka. Naye Yoweri Kaguta Museveni teyawuliriza. Era luvannyuma ya blocking ranks okuva mu ruling establishment mu mwaka ogwa 2003. Era ekifo kino yakyamukamu oluvannyuma lw'okuopposinga presidential term limits. Era okuva olwo abadde vocal advocate eri constitutionalism ne human rights saako ne democratic governance eri gavumenti. Abadde atuuzizaako gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni akazito. Byasembyeyo okupostinga oba okukomentinga bidrowinzeewo political tension, era gye buvuddeko wiiki ewedde Maria Matembe ye-exchanginga remarks ne Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ku social media mu public statement. Eyagenda ennyo widely yasharingibwa statement ya challenginga security operative okuraidinga amaka ge, era ng'agamba
nothing that her home was not first and saying her angels ng'agamba amaka ge tegayinza tuukibwako kizibu kino ng'alayira eri bamalayika be. Ebigambo bino yabyogera ng'abiwerekereza Muhoozi Kainerugaba nti malayika ze zijja protectinga omuntu yenna yenna n'agezaako okumuwamba. Tugambe nti no bamalayika be bamukuumye ku guno omulundi, era Muhoozi yabadde agenze maaso n'okukola operation yene ey'okuwamba omukyala ono Mariam Matembe. Tubyogere tutya, tubistatinge tutya? Era komenti eno gye yakola ssaawa zino egeneratinze ekomyewo obuto. Abantu batandise ogidisikaasingako, era oba oliawo ne yabadde agenze okuwamba akyebuuza kiki ekyagenze mu maaso nti oba omukyala ono aliko ki. Wabula kisigadde kiryanikiriya oba olunaku olwokusatu operation eyakolebwa yali connected n'ebyayogerwa nti criticism ezigenda mu maaso mu byobufuzi zigenze mu maaso n'okuba nga zikolebwa ku maka g'omukyala ono. Wabula mata ekyali under investigation, tetunnamanya nsonga ki, tetunnamanya lwaki byazzibwa ebityo, lwaki amaka g'omukyala ono gaadde gasaliddwako. Omukyala ono kugambye y'omu ku bapoozinga term limits ng'akyalina Minister of Ethics and Integrity mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. N'agamba Yoweri Kaguta Museveni nkulayirira tojja kukwata ku term limits zireke. Totunda ggwanga lyo toziika ggwanga. Tunulira kuligaseyo. Yatugamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni yamugamba nti ye amanyi engeri gy'agenda okuba nga protectingamu ligaseye. Paka kati ebintu Mwami Yoweri Kaguta Museveni bimutabuseeko, singa yava dda mu buyinza osanga emirembe gyandibaddewo ng'ali recognizingibwa ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda eyagijja mbumbula. Naye kakati gye tuva ne gye tudda tetumanyi, tulaba nga byemu. Tulinga abali mu ssaako, twetooloola tuva mu kino tudda mu kiri. Kakati ssaawa zino kigambibwa nti omutabani yakuttemu, yagenda mu maaso n'okubeera ng'ajajinga eggwanga, ng'ajajinga bonna bonna bali ku ludda oluvuganya kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ekintu ekikanze bannayuganda beebuuza, ddala bw'abanga ono yagala okujja ku bukulembeze eggwanga ligenda ttambula weeriti? Ddala wetu we tusaanidde okuba nga tusasulamu abakulembeze baffe? Katunuuli Erias Lukwago amaze ku bukulembeze nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala ebbanga emyaka egiweererako ddala, naye bw'ati bwe yandisaanidde okubeera ng'asasulwa. Ebyo ebibuuzo byonna byonna bigenda maaso n'okwebuuzibwa. Era twebuuza, gwe munnabyabufuzi ali eyo ali ku ludda oluvuganya, kale naawe ali mu gavumenti, gw'olowooza kino we kivaawo ki ekiddako? Kitegeeza mu nsonga eno zino zonna ezigenda mu maaso kimaze okukakasibwa nti teri ali safe. Teri mukulembeze, teri yenna yenna muntu yenna ali safe. Buli muntu ensonga egenda maaso n'okuba ng'emutwaliramu. Jjukira byatandise ng'ebyokusaaga nga bitandikibwa ku Lord Erias Lukwago era n'awambibwa n'atwalibwa mu ngeri ey'olusaago. Kakati tulaba Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, agenda maaso n'okubeera ng'akola lisiti ku operation yeddako kwabo basuubira okuba nga bagenda okubeera nga abductinga ng'awamba, mwe muli Joel Ssenyonyi Leader of Opposition ne Honorable Ssemujju Nganda. Ate ku Leader of Opposition y'ensonga yazitutte buziba, agamba nti nze ngenda kubeera nga nkola ki, nga nze nga chairman w'ekibiina kya Patriotic League of Uganda njagala mbeere nga nze alonda Leader of Opposition. Kitegeeza mu Uganda temujja sigalamu opposition. Kitegeeza gavumenti oba olaba ebadde batuntuza mulimu opposition ababawakanyaako, kati singa temukyali abawakanya mumulowooza ki ekigenda mu maaso n'okubeerawo, ki ekigenda okuddako? Kyokka ate ne ntunuulira abakulembeze abamu, ddala ng'oli mukulembeze ng'oli agenda maaso n'okudicizinga akidefendinga nti kibeerewo Leader of Opposition asobole okubeera ng'akola ki, ng'aggyibwawo alondebwe ekibiina kyonna kyonna ekyagala. Ddala kweri munaasigala nga muyimiridde nga ye mukyali. Eno ensonga temugitunuuliza nti omukulembeze wakuba ava mu kibiina kya National Unity Platform olw'okuba nti Joel Ssenyonyi. Mutunuulire ekifo kino nga kyo mulimu gwakyo ne papasi yaakyo, buzito ki bwe kiteeka ku gavumenti, mulimu gwakyo mu ggwanga gwe guliwa, nga temunnatagetinga muntu.
oli ku UG update civic osinzira obanga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo kati Oman, Dubai, Saudi Arabia mwe bali kwekuumira ku mayingo gano. Njagala mbeere nga nkuwa ku bigambo bino ebya Mariam Matembe nkulage biki ebyazadde Kalumanywera n'oluvannyuma njagala nkutwale Kantindiggwa nkwoleseze nga tukomekereza vidiyo eno nkulage engeri amakaage gye gaasaliddwako mu katambi buli kimu okirabe bulungi nnyo ebyabadde bigenda mu maaso nga keyateeka wagenda mu maaso n'otugamba ng'omwami owa Mariam Matembe wagenda mu maaso naye ng'otunyumiza ku biki ebyateekinze press wakati nga operative zisazeeko amaka g'omukyalo ono Mariam Matembe. Wuliriza. Mutabani wa Museveni nafuuka nga Katonda for what? Ngu in fact Yerukwago yakafuka simanye emirundi mmeka ali awo ayogera byayogera teryamukwata teryamusiba eggwanga lyonna litidde. Ekyo President Museveni kyotukoze eyo ligase gyoyagala kuleka behind. Nzijukira mu mwaka gw'2023 nze n'emuntu bwe twali Kyankwanzi Mugisha muntu bwe twakubuulira nti President Museveni ebyokujjako term limit biveeko muntu n'akugamba nti taata jukira ligaseyo nti muve ku ligase yange nze njifaako kati njagala kukubuuza President Museveni, my dear brother whom I embraced with all my heart, whom I loved with all my heart, whom I worked for with all my heart and worked for this nation with all my heart and energy and everything. Njagala kukubuuza ligase ki gy'oleka emabega efaanana etya y'okutwandingova ku mutabani wa talina na bwenje obwenje mbuyita ki mu Luganda? Talina wisdom. Omuntu alina wisdom tayinza kukola ebintu ng'ebyo. Kati nze mbuuza kati ekyo nkimaze njagala President Museveni vaayo kola accountability. Toyinza kutuwa mu mikono gya mutabani gw'eggwanga lya Uganda si liryo. N'aba ministers bonna boolaba bakazi abanyankole bonna mukazi we mulumuna w'omukazi we muwala w'omukazi we muwala wakute wananka wasalimu sale muwala mashiki bali eyo 5 women bali eyo eka ya Museveni. Emisoro gyaffe gyegenda ffe tuli wano mundaba wano ndi naki naye ndi na Yesu yamala naye nze njagala kumugamba aveeyo lekeraawo kutuwandingova ku mutabani wo atalina na bwenje. Singa abadde alina obwenje yandibadde akola ebituufu. Naye ekyokubiri nze mbuuza mwe abapoliisi mwe poliisi Uganda police yachi lwakite handing over. Why don't you throw lwakite throwing down your bachita chikule kulira? He lwakite temule kulira ne mugamba nti ffe oba mwatuteekako kutukozesa ng'amagye ffe tulekulidde. Kubanga nze constitution gye nakola nze omu ku bakola constitution kyensiimako Katonda. Kimu ku bintu byensiima Katonda naliwo nga Museveni tannatwala bukulembeze. Nendaba byonna ebyaliwo nenyingira nenkola constitution nenkola nga bwe twakola nga tujja Uganda kuva wansi kutuuka gye twagituusa n'ekinduma kulaba ndi wano nkyaliwo nga kaliisoliiso njiraba nga witness njiraba ng'eddayo naye President Museveni teyandibadde n'akola bino byatukolera. Mutabani we n'atufuukira nga Katonda waffe. Mutabani wa Museveni nafuuka nga Katonda for what? Nayingirira kugamba yafuga poliisi, yafuga parliament, yafuga judiciary, yafuga buli kimu kyonna. Ngani huizi? Nze nsaba Katonda tusalirewo ky'okukola. Singa Katonda wange ompuliriza sigamba nti omutti. Naye kola ky'okola otuyambe. Musajja agenda kututta n'emyoyo nga ffe tukyali balamu. Yes. Bwemu ku bubaka obukambwe bwe yalekeza eri General Yoweri Kaguta Museveni nga abagasse Kakota wamu ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba kwebyo bigenda maaso n'okukolebwa. Kigambibwa nti nno waliwo transition eziyinza okuba nga zigenda maaso zikolebwa nga obuyinza buhandingibwa over era nga Yoweri Kaguta Museveni ahandinga instruments of power eri Muhoozi Kainerugaba asobole okubeera nga addukanya eggwanga maaso. Gulooza kinaabeera kinaasoboka. Leka nkuddizeko ku bigambo bye ebirala n'oluvannyuma tubeere nga
tweyongerayo. Basement ngu bali ku basement kati basement Muhoozi yali ayezimbidde ennyumba ye munsi muno. Njagala kubuuza Muhoozi sente zonna oba ayina ennyumba sente za emisolo gyaffe oba yawasa n'abakazi omukazi na bano bamalaya bonna bagenda nabo ezo sente zaffe n'obwa CDF ezo sente zaffe emisolo gyaffe ddi bwe yali akuze bwe yali akoze n'akola omulimo naye bakiyita ki naye nastrivinga n'akola ki ng'abantu bonna ba youth b'omu Uganda muno ababo basement ngu bali ku basement kati basement Muhoozi yali ayezimbidde ennyumba ye munsi muno. Njagala kubuuza Muhoozi sente zonna oba ayina ennyumba sente za emisolo gyaffe oba yawasa n'abakazi omukazi na bano bamalaya bonna bagenda nabo ezo sente zaffe n'obwa CDF ezo sente zaffe emisolo gyaffe ddi bwe yali akuze bwe yali akoze n'akola omulimo naye bakiyita ki naye nastrivinga n'akola ki ng'abantu bonna ba youth b'omu Uganda muno ababonaabona bamuyita bino na bino ne bakola otulimu twabo yajjira ddala ku red carpet najja ku red carpet ya taata we n'ayingira n'afuna buli kimu kyonna kyafune n'alwoka n'agamba nze mbatwala mu basement yange basement yana ayagimuzimbira basement agimuzimbira yani Muhoozi namulabye bya tweetinga mazima ga Katonda ku Lukwago our former dignified mayor ngamugamba nti kati yakafuka emirundi 3 mu basement ye stupid kakati ze kankulinge down Katonda nsonyi oba njogeza buyinza essungu naye Yesu ojjukira Yesu bwe yagenda n'ayingira mu yekaalu n'asanga batunda bakola ebikyafu byonna bye yaliyo yabakola ki byonna yabikuba n'afuula wansi n'atabuka nga nze kati bwentabusa kubanga mu butuufu mutabani wa Museveni kubanga yatukola bino Uganda distinguished Ugandans juze namuna bagamba ono mukazi antatweetinga n'agamba ngu nze ne Winnie Byanyima we are just useless chicken ngu Matemba and Winnie Byanyima are useless chicken n'alwoka n'agamba ngu oyo Matembe alina okukitegeera nti alina kubanga ansinza n'andamya sire n'endamya ki amanyi intelligence gendina amanyi who Matembe is not here in the physical but even in the spiritual alwoka agambe namulabye agambye bano ba Law Society boogedde n'abanupu ne boogera n'agamba ngu I'm coming to get those ones Katonda w'omu ggulu nkusaba kimu arrest that man God you can really arrest that man if President Museveni has decided to hand over the power that the people of Uganda gave him as the president of this nation to his son he must come and account to the nation. Nze njagala kugamba yes obukambo kyabuwulira ebyo nno bye bimu kubiviirako omukyalo ono kubanga alweyidingibwa amaka ge nga gasaliddwako tetumanyi ekigendererwa kyabadde ki oba kyakumukwata kyakumuwamba byonna byonna gakyali matankane ng'empale z'aba7 wabula okunoonyereza nga kugenda mu maaso ffe tukyabaweereza tukyabalaga eri obukambwe bw'omukyalo ono n'oluvannyuma tuproceedinge then ate tuboolekeze tubalage biki ebyafuddeyo mu maka ge nagambye oli ku Yugi Update Civic osinze obanga otuwuliriza ng'watanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. I have said that is a nonsensical, hopeless, useless man because I have never even heard somebody announcing we have killed 30 so far. We have arrested 2,000 so far. And he's enjoying and he's the head of security. Do they even announce those things? I want to ask you. I have never heard, that's why they don't even mention it. I have never heard people saying, we have killed this, we have killed this. But I heard President Museveni when he was giving his, I think he was setting off, finishing his campaign.
he said, we are going to crush you. Okay? Yes. He said, we are going to crush you. I heard him say that. And now his son is telling us that actually, as my dad said, we have crushed so far 2,000. He said how many? 30. They have all those are, so far been killed. 30 those are and killed. 2,000 have he been said, arrested. We have arrested 2,000 and we have so far. Now, he has declared that he has killed people. For what? For what? He has arrested people. For what? And he is the army commander. He is not the inspector of police. Yes. He's the army commander. He's not the inspector of police. I want to ask, when you are at war, then you kill. The other people come with guns, so you fight and kill. Now I want to ask, when we were in a area, we at war, those people whom he has killed, were they at war with him? And those who have been arrested, were they found at war? So when I say this is a... Yes, nkulisizaayo ebyo birabye ebyafuddeyo kakati embeera ya bunkenke nga we nkugambye tetumanyi kituufu information tenaba kubeera ng'etegeerekeka baani abasazeeko mu kyalo naye kinjagala obategeeza nti eggwanga kati we bituuse lyetaaga omununuzi lyetaaga munnayuganda oveeyo okole okununula eri eggwanga lyo kubanga abakulembeze bano basobola tukwatirako bukwatisi naye wabula tebasobola kubeera nga balekererwa ku buli kimu. Eggwanga kati we lituuse kimaze otegereka nti akalya handing over era ng'omuntu agenda maaso n'okulitwala ye tafuddeeyo ayagala kujjawo obusitako muzigo ko gonna buli kimu kyalaba ekigenda maaso buli kimu kyalaba nga kigenda muhindalinga okutwala obufuzi bwe n'obukulembeze bwe maaso ayagala kubeera ng'akijjawo ng'akisappuresinga si nsonga oba kiri mu gavumenti ya kitaawe wabula n'agamba okuleetawo ekibiina kya Patrick League Uganda baleeta ekibiina nga kyakusaanyawo ekibiina kya NRM era ba NRM temweyibala kulaba nga mutandise okuba nga mukwatibwa mwena ba cabinet minister temuyina maanyi muyina bifo obuyinza temubuyina ssaawa zino era teri ali safe temuyinza kwerimba wabula singa temuzuukuka kutandika kwerwanako ng'obudde bukyali mbu wekigambibwa bino mbibagamba gye bujjako mu maaso eyo kino ekisanja kye bayita no sleep ddala mujja kiwuliramu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform yabagamba mwenna muli eyo mukajjadde wekuba mulya ku ssente z'omubi bw'omusolo babawo ebibaasa niye ekigenda okujja buli muntu ajja kirozaako. Okimanyi obufuzi oba obukulembeze buva mu bulanzi. Omusajja asobola okwogera ebigambo bye ng'ebyokusaaga olw'okuba mwali mumanyi nti nno muyimbi ne mutabitwalamu nsa ne mutabirabamu makulu. Teri kituukawo omusajja ono nga teyakibalengeza ate yali free and transparent yali flexible nga bagamba abaaniriza yakoola Rebecca Kadaga n'akoola Anita Among nebagamba ne mumwegatteko omusajja musobole okulwanyisa omusajja ono mwena mugenda fuuka ba victim mu nsonga eno ng'awoza waakya kakati laba biki ebigenda mu maaso whether oli ku ludda olwa NRM oli ku ludda oluvuganya gavumenti kimaze okubeera nga kikakasibwa nti teri ali safe ku nsonga zino. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza gwatanatweyungako nkutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Nabagambye ngenda kubanga mbalekirako akatambi kano n'oluvannyuma tugenda kubeera nga tweyongerayo. Njagala owulirize n'owulira. Ye Bawa Miriam Matembe waneeruzira abatugambye nti kumaca agaleero waliwo abasajja abambadde eje n'abakyala babiri nga bali mu ngoye eza bulijjo abazinzeeko amaka gano nga ziringa ssaawa 4 ez'okumaca
ne bamusanga omukulu bawa Miriam Matembe ng'atudde wano wennyini mu kifo kino kinini ng'ali mu kunywa kacaayi. Omukulu, tubuulire lwe bayingidde batya, bakusanze okola ki kyagenze mu maaso? Bayingidde awo through the kitchen, n'omulala n'ayingira, omukazi n'ayingira through main door, balcony and facing outside. Kakati nindaba abantu ne bayingira, naddala abakyala abo babiri, ne mbabuuza mwagala ki? Ne bansirika, ne bayitawo, ne bagenda side ya, ne badda mu korido yaffe ino wano, ne badda mu korido yaffe wano, kati wano ne bagenda eno, kakati nembadde amabega nenzijja neyimirira wano. This is the side of my bedroom, master bedroom. Kagamba ne bayingira, omu yayingidde, omu nayimirira awo makati, oli nayingira n'atunula eno n'atunula eri, n'adda side ya bathroom ne study. Kakati awo nimbabuuza ddala mwagala ki? Ne bansirika tebambuulidde ekintu kyonna. Kali ngamba nti kakati bwe mba temumbuulidde munaafuna ki, kubanga nandi bayambye kyemwagala. Ne balaba awo ne batunula nga tebalina kye balaba. Ogenda okulaba nze ne mbaviira, ne nvaayo nenzira mu kolido, nenzira eri mu sitting room gye naabadde, naye nabo ne bavaayo ne bansanga awo ne bafuluma bweru. Teri kirala, teri room gye baaziza nti bagezezaako okucekinga kulaba ki? Teri room endala gye bagezezaako okuyingira okuggyako master bedroom. Kati ekirala, we wabweru wabaddewo ki? Baani ababadde? Waddewo abajaasi oba? Wabweru side ya entry wabaddewo emmotoka zino ziwe naye drone, pulira bagiyita drone. Kakati abadde parking awo mu parking nga tebawaddemu bantu balala okuggyako abakyala abo babiri n'omusajja omu abadde bweru naye teyabadde mu uniform n'abajaasi babiri nga balina emundu. Badde abambadde batya? Nga bambadde ebyamagye oba ebya poliisi? Abo ababiri babadde bambadde ebyamagye, bukookolo. Kakati awo ne binsobera, mbabuuza mwagala ki? Tebaddamu. Kati bamaze ng'eddakiika meka wano mu maka ago nga batunula? Wano nga bamuzibadde wakati w'eddakiika 5-7. Kati gwe oyinamu okweraliikirira? Lwaki nedda neraliikirira nze abaserikale tebanyingirira, kubanga nze am a peaceful civil servant. Ndi wano siina mutawaana nawe omuladde emirimu, siina kyeneraliikirira kujjako abaserikale abo. Kati bantiisiza, simanyi lwaki bazze ate nga teboogera. Madamu kaseera ako bwe wajjidde wano yabaddewo? Madamu teyabaddewo, yafulumye essaawa nga 3:30 n'agenda. Kakati ndowooza simanyi babadde banoonya ye oba tebambuuziza kintu kyonna. Olinamu okutya nti madamu bayinza omukwata essaawa yonna? Yes, ekyo kyo nkiraba, kubanga nze tebalina kye bankutteko, tebambuuziza, ate bayingidde mu kisenge kye, ndowooza bamusanga ali mu kisenge bamuwambe. Wazeemu okuwuliriza madamu ki ekiddako? Ebya madamu nabivuddeko kubanga nze nakubidde driver nangamba nti abadde wano ng'ali mu gym, naye siddayo kumulaba, teyazeemu kunkubira, nenkuba ng'esimu tagikwata. Kati ki ekiddako mwe nga family, ki kyemuzzaako? Nze wojjidde wadde osanze nga ngenda mu poliisi kola report eyange ng'omuntu
njikole abapoliisi bategeere nti ewange waliyo omutawaana gusitegeera. Byebyo byowulidde kuva ewaniki Matembe. Bawa Miriam Matembe waali ssaawa zino ali mu kweralikirira, so amaaso gonna kati agatadde ku poliisi okubanga agezaako okudda mu maka ge ng'amateeka bwe yagalagira. So tamanyi kyekiddirira naye mu essaawa Miriam Matembe ayinza okuba ng'akwatibwa ab'amagye oba betuyita aba security. Lindiridde tulabe kyekiddako kubanga kuva ku makya abadde liziganya naye yagezaako okumukubira essimu nga teziyitamu oba nga tazikwata.